kuba kanu okwa katambi kwe kali anti no siddi sayinza kuba kanu ngateeka wano tibasobola kubbawo era meso yonyongedde okugitya anti ekola kakati olwo ne mumaliriza ne General Muhanga Commander Land Forces ebombo gye mwabadde he explained to me Somalia kati ani yatta abaana yangambye ekintu nangamba nti ADF tujikubye ntujimalawo nanyumiza nti ADF Congo babadde bajagana nga n'aba UN bakolagana nayo nabeko era mukatabo kano nkubuulya negamba nti mama waffe yatugambanga tibotakuza mwana bulungi abonyabonya abalala kati Mubutu abayizeri bamugamba let us help you to train your army. Mubutu refused naga nti mu trainingire bankuuma I will rely on mercenaries kati as a result Congo teyazimba maji yetubonyabonya Congo teyazimba lejjula akugamba tubamazeeyo the ADF is finished neze nabagambye ADF ina wingi gye bagula obuguzi nakyo be baali bamuguze bilioni 3 okumutta State House Controller Katumba Wamala baali basabye milioni za $2 omusajja ababuuza ti milioni za $2 mmeka nti twagala 2 nabaga 2 you think this Museveni is money we want $. Nabaga nti we need ekimotoka ekikadde nga tukitaddeko ennamba ekikadde ekyafedda mugundi tukimwiseko omulundi gumu kuba emotoka ye elevated etagale bweti etagale abeke K47 bajji nkakuba ensedduke plan y'okutta General Katumba Wamala bwe namukubira nampita koni man nagende wantake nenga nentaka jako singa badde mulowooza omugenzi yali amanyi nekirumira naye enaku zo ntwayawukana Mugagga Kirumira nga mwali bamikwa naligenzeeyo omugagga Kirumira muzeyi muli bamikwano nnyo business yenkulu n'amafuta abadde atuwa business yenkulu naye bw'oga nti ate isolation policy mbwenjavuwala oba naye bamukubira akuveeko tibwenjavuwala mwa isolating bwajavuwala ajja kujja tufukamira enswera amasi siyinza kwavuwala kutuuka kubafukamiriramu twaliwo nga temudda nnyo mujja kutulikawo and myself I don't live beyond beyond my means eyo motoka nze njesasulyamu amafuta basekali nzemba wala wenzi nti advisor namunaga advisor afuna $2 nze byo biteekamu I make my money muzeyi nga tunaatera okumaliriza kakati ekya kyembagamba omusajja kakati laba beti kami this man of National Security Fund yabakubye tewali wantu wonna beti kame wayi mu implicating the director yagebaze buzza se era nze mwana wange ate ziriwa bilioni 5 mwana ngo omusajja oyo nayongedde mu ekitiibwa of the properties National Security Fund tayina munakyo sente ze bamugamba nti yaziwa board of director yagenda mu exile did this woman tell the man that I'm going to exile if she knew where was security to intercept her obadda yeeka nosanga ng'omukazi yagobye passport n'agenda onenyo otya omusajja ono 5 billion naye si yazitwala naye betikamye ofudde nnyo kitawe yali mugagga naye gwe famire abaana bo banaalagawa gwe ebyo bakozesa ebyobusiru abaana bo bagenda kulagawa omusajja mwali mwagala mulimo gwammwe mugutwale nange wenfiira kunkuba mawulire kunnyonoona singa bagoba bulungi tewandinyiiza n'ebyo kukuba mawulire bye byakonyiiza nga n'owapittu atudde wali owapittu yali atudde wali nakana jangu ntwale benyondo omutuka akazigwe mwango ba 2014 tugenda mu egundi 20 myaka 10 kyaliwo myaka 10 woli kankiriho nga sirinyeeyo kankirika tonafukamirako wadde ate kati tufe tusula nakyo kusula gututeese fe tusula nakyo mwabaddako mu buyinza fe tusula nakyo kati omanye okuwangala oluma ku ddiba lya kapa kati fe tusula nakyo obuyinza mwabasula nabwo kano nenkakuba tebasulawo abalamuzi n'ababirimu aya meeting erioko puri full house puri judgment kano nenkakuba
abalamuzi batidde omusango era buli anaakuwozesa ebyuma vi muzeyi tugende ku bbaluwa nga tumaliriza ebbaluwa ya president eyebukeddeya era they have been arrested abaabikoze president yabadde munyivu nnyo kalulu ebukeddeya these people balina ensonga ssatu n'agamba tebiddamu kukolebwa mu ggwanga tebamanyi Museveni looks for harmony okitegedde kaakati bano kye baali tebamanyi nti bo bafunye obusirusiru because these are amateurs in politics nti beeteekako responsibility nti omwefuddi owa opposition bw'awangula mu kitundu kyange amuwiiki gwaswala no mbwe NRM bagiwangula gwaswala gwe liida bwe mba sipiika nga nva Bukeddeya NRM ina okuwangula ekyokubiri okudominatinganga okwagala okufuga abantu mubasalirewo lwampaka kifugako kyobola banne Kadaga bamuteekangako bakajegere baani bamusumba omwana bw'ayagala okutambula nga tanamera mannyo bamusibako ebikolokomba kakati goloza oyo aniite sipiika bwe yeeyita Maama Busoga bwakola talina balabe abayina nabo bwe bamukubira nabawadde ekyokulabirako kya Kigongo nti Kigongo is vice chairman of NRM eyesimbibwako naye Kigongo talagira be Butambala ka district kalyako badde sibanyine gyavaava Butambala talagirayo muwanga wangula buli kaseera opposition ate nga namba 2 mu NRM gyava era ye chairman w'akakiiko akanonyeza Museveni obululu Alhaji Kigongo he did not put himself on a burden on himself nti as a vice president of NRM chairman I must make sure NRM wins where I come from. I'm the king. Kayanja yabikolera kayagwa. Jeno Kayanja nange yankuba. Apa what district embuza Kayanja. Nzo musajja wa diguli. Nawe atali wa diguli anasa no kuwa munno mu. Mbuze nina kubera ku district kayaga batula nakaba. Ne buli gwe yaleta nganga amulwanyisa. Buli gwe yaleta nganga amulwanyisa. Wamugamba otya? Alese bamujuza alese bali. Wamugamba otya? Jeno Kayanja maana akusasula nandetya no mulimu n'ekyusa ekitabo kya Museveni mu Luganda mboza nza ina diguli gwe toyina katukonze nawe ani ayina okuwa munno mulimu era gundi oyo naye Kayanja oluvannyuma yagenda egindi n'asoma eki no kulwentebe banga muzaye oli mujerezi netta gondi yamugamba gondi yamugamba mukunde yamugamba Kayanja these days they buy degrees why don't you guys buy one because you create problems for me nga deputy we goloza bwebanga toli embarasi osobola okusoma muzeyi olaba omuntu azze ku ssomero okusoma abayina we yali humiliated at a certain level olaba sebagala ofuna omulimu kakati abo beetekako omulimu gwaki gwokunoonyeza NRM obululu mu bitundu byabwe ekyokwe kye balina tebamanyi Museveni bwazanya byabufuzi bye woloozeza miliyoni 160 kyebabbye no opposition yabadde azijja kyogereko ezo za Museveni zennyini mu byobufuzi baga nti kono byakola jjo takola ki tabimanya nze we natiira Museveni amiri yakyambadde nga atwala president ng'enduulu zivuga kozi ne butuluuza waali Museveni aba amaliriza ngadda ku Land Rover ye ndabye wano mutabani wange mutuluuza naye ajje ambuuzeeko amiri yakaba amaziga mutuluuza naye enduulu nezikola ki nezivuga why Museveni ye ayina akalulu aka president we have direct presidential elections we don't have parliamentary elections where a leader a prime minister is picked from the party that has many MPs ekitegeeza Museveni ali mindful bw'abantu akola akalulu ako in many cases Museveni's address ne bwebalale ebeera educative ebe kati nga close opposition ne government government policies bonna abasomesa imugezi nti osanga constituency eri hostile ey'amaanyi ennyo Museveni n'awangulamu ne Sseggona n'awangulamu kati muwanga Kivumbi omulaba
naye tafaanananga bano. Muwanga Kivumbi olumala akaluluke ngadde Kampala abamagombola abali mu constituency b'NRM era nze Muwanga Kivumbi olunaku olumu yampitako nanga nti jangu oyogere n'ab'NRM bangamba bw'oba yakatukuwaka tuleetere omusajja oyo. So antagonizing million zino ekikumi opposition ze yabadde nazo ekyokubiri nemumukubira ku electoral commission nemujjamu esaati nebamuyuza esaati luli bakuba Bobi Wine namuli ati why it was a general election. During a general election the tensions are high. A general election Museveni tasobola ku antagonizing abantu asobola okulukinga the other way nemukola violence akimanyi ya mwezi ki gumu toyinza kudya mujasa ali ku lutalo kati nga mu Ukraine noga nti bateka ku koti maaso olutalo terubeera mu koti maaso kakati bana abasiru tebategedde nti Museveni ali ku by election yawa kuba amagezi gaabwe bamala omubako sente ze ne bakuba emiggo abantu baba wagirirwa mpaka. So mu baluwa eyo okinyonyodde bulungi katubalize ne story ya Chameleone ko omuliro gugenda kunzigwako. Chameleone ali mu ddwaliro akubidde prime minister ngaakola mu government yeetaaga obukadde 3 Chameleone era bagenda zimuwa iba muwe but kikutegeeza obusajja tebuyina sente embwa bubwa. If you people abakanene temuyina mulimbwa mmwe mulimbwa Chameleone yagala obukadde 3 yanti mbwa kuva mu government anti mbwa bamujjanja ali bubi ali mu ddwaliro ezo mbwa mulimba. Nze nagana sente za State House nga bagenda Nairobi okunzijanja. I rejected their money nga zibawana lwejiso sente za State House tesobola tebayinza kuleeta maboko waffe. Sente za State House tesobola kunzijanja kati gwe toyagala bamuwe ka sente anti nkugambye nti bakkirize baavu balina bbawa buwi tu kikuswaza nga public nti nagenda yafiiridde wano nga tagenzeeko bweru presidential advice kawene ntwe yakakakubya abantu tia gas. Chameleone alina byabakolera mu government mbwa bubwa tawagira government iyo mbwa ekola ki mu politics is a mobilizer bameka aja ku TV nabogerera abera mu kuyimba wali nabere wa genosale ne baba wase tunulira ne Museveni alabye nnyo bamuzanya eki Nigeria the other day kusasa yabasabye sente enyumba ye bagitwala milioni meka aga bambailing out 40 million. What part are you building? Chola fe twaduka twabaduka mwatulema okutegeera nituduka ate tulidda kakati gututeshe gutuli wano gutuli wano kati katulia n'amabanja tulia n'amabanja kati fe tulia n'amabanja omukulu yajjawo amafuta galitaaga naye kati mpeta kinsuti ne bajjuza kati ku mulembe gwaffe guno tukutandikiddewo mpeta kinsuti ne bateekamu oli atwala amafuta galitaabi naye kati oteekawo obutesi motoka ne bateekamu abasajja abo bakopi nti ojjewo amafuta ojjewo ki nti njavu walezi nali ngenda kujjana bomba pa gisuma baba mamalewo temukolanga bintu ebyo. Chameleone oyo mubbi mugi ababakedde bakikuba mawulire are entitled to this man government ereja zimuwa chembuza is he entitled to this man the 300 mu government structure ali ruddawo is it a donation is it what wabula kyo kyewisa bazimuwa ku kingani nga kusasira motoka ye amumene MPs amumene NRMs bebatwalideko ebintu byabo mobilizers in fact anebe nasanze abalwadde emitiyana ba mobilizer be NRM yes tubabawo betaaga sente ne batambula nabapya fe twabako wakowa twabata pate ya mwetambula anti bayekera gwe NRM wajiba teri yo kibiina oba government yonna ya democracy which would have humiliated him like that teri mukulembeze yenna mu Africa yalibadde agoba muntu nganze who can talk and people listen across the board. Who could go oyine motoka oyina abasirikale ne bakola mazijjo emotoka yaki kati bagoba wange bali emotoka meka
nyingi epitirivu benze zimezemu bagitekamu amafuta. That vehicle helps government. Yeyamba government akulaba mu namba za government. An opposition man asobola kwogera naawe. Kati n'abasirikale nabo babakuwa to protect you natera kiyamba government. Ayagala okunzita. Ani yampa obutwa. Bali mu government. Nokuyagala okunzita. Kati government yakumeri government. Ati ye government faction ziri big. Tuna faction mmeka big. No government ya mweri unique. Government yakumeri government. Tuna faction big. Tuna faction mmeka. Nenze mbabulira. It can degenerate into Katumu. She's a finish a Katumu. No government. I'm telling you. Kubanga the president strategy tekola. Luawogo will never abandon the president. Luawogo will never abandon the presidency. Why? No, he cannot trust his wealth to anybody. Two, according to what they said in their meeting, Muhoozi is hostile to them. Kubaba amukola bubi. Museveni told them to Uganda apologize to Muhoozi because they refused to meet them. Kandi nabo bakimanyi nti if a hostile regime takes power obugagga bugenda. Three, some of the money ze bakunganyiza mu bugagga bwabwe are of a criminal nature, which means babakwata kakati balina opportunities bbiri to run away into exile. They are young or fight for presidency. Lwaki baali balowooza nti Muhoozi yajja okudduka bamufuge bamuteeka mwanda wezo olunaku lwe mwereega ku Muhoozi mwayingira endikito mu koona nasina ewange mu kanisa nga ndi bwereere nendyoka ngifuwa eri gyenfuwanga bwenkoona kabina bwempita amannyo k'emisango ina emitwe 11 emindi emitwe meka bagiteekamu njaga nabbi wa mulalu ng'ogifuwa k'emisango erina gwekubye bwemuwanika bwemuzaawo bwemwanika bwemuzaawo bwemwanika bwemuzaawo. So olunaku lwe beepankira ku General Muhoozi gwe wazina buzinyi maze noga bawedde bano. In my next book, which I'm writing about to complete, I've urged leaders overthrow their own government. Leaders overthrow their own government. Presidents overthrow their own government. Abakulembeze bennyini beesula. Kasita omukulembeze asanga ensonga n'emulemerera ng'eno eya famire ya Museveni n'emulemerera kweyawulamu mukambwe awo kiba kitegeeza kuraaka ezize. The moment Habyarimana failed to prevail over his wife Agatha, government iri yagwa. The moment Gaddafi decided to compensate the local victims enyonyi yakuba nakkiriza lwe yagwa. Abafalansa be baali basingamu n'abasasula. Obama n'agamba nti are we starting a precedent that whoever kills the people compensates them. When you want oil, let us remove him and get access to this oil. Gaddafi reyakkiriza okusasula ba victims bero kabi enyonyi gye yakuba. That was his downfall. Moi olunaku lwe yakeera ku makya n'ajjako ne yejjako abasajja abakulu n'aleeta Uhuru Kenyatta ataalina mu gavumenti lwe yagwa. Idi Amin lwe yalumba Tanzania n'anakisinga Kagera lwe yagwa. Nyerere had ignored Amin for 9 years. Tetujja kwekubanga bannayuganda n'abatanzania tugende mu lingi twekube. Amin n'alumba Kagera. Nyerere era abamukazi n'ali muwasizza. Nyerere had ignored the buffoon. Amin n'alumba Kagera. Neraba ekiwuka ekimukola ki ekimulinnya ku mutwe. Ekimulinnya ku mutwe alumbyewa Tanzania. Buli muntu yenna ayina decision gy'akola enfu nti bano olunaku lwe balumba Muhoozi ne balowooleza mu media yaabwe tegole n'entwe yawo. Lwaki kooti tetambula kasajja gwe kannalusanja nga munnamuteeka omutendeko gwa Pastor Kanja yakoze embaga oyo Nalusanja yasoma miteeko gya B. Nalusanja teyasoma mateeka yasoma lo materiyo nga tumaliriza yasoma lo Pastor Kanja omwana we pulesa gye mwateeka ku Muhoozi ye bakubye as he market is stronger. Omwana we yakoze embaga yeyo katuusi ninga kubali mbaddusa musajja omu era Muhoozi mweyafunamu nnyo. Kitegeeza Muhoozi bwe yalaba kitaawe nga nkanyuze kasasiro naga nti ono bamukozeseza ensobi oyo musajja tasuulika ye nga musubiri birowooza nja kuva ku jirikiti nzije mmukolere ku jirikiti 1.7
Tanti yalina okulonda. Nga nkola woki? Yalina okulondawo family. Kakati muzeyi Pastor Kayanja mwana we yawasiza. Yali wasiza abadde important. Bikwata ku gye yabadde y'amaanyi. Keizi mu ngeri y'emu naye Keizo NBS mukwano gwaffe yagenze mu Amerika omulimu yagusuddewo era nange naateroko bonna babawasizza bonna bannamawulire katongole omutongole you live beyond your means and you don't have ambitions. Abantu badduse nnyo. You live beyond your means. Abantu bagenda ne babateekako katongole omutongole. What's your source of income? Afuge nene. Ekiwala bakiyita nti kyalina omutwe omunene bwe guti ekyakolanga mbuke. Ekikina omutwe kyetta ne nnyina waakyo. Bakiyita Namulindwa ali Canada. Nga bali mu ki? You live beyond. Ekiteeteeyi kyalema kyakusobokadde 10. Akabukedde ne kawandiika. Palaso ne kalaga ennyumba ye. Akabukedde akafere. Gundi ayina estate era kagambye akakabukedde kagambye. Baka kamulingiza abasumba babba abantu gwe toli kamulingiza wabba abantu mukadirisa nobbe jemfu nobbe bigoloko nobbe nobbe gwe toba abantu gwe bonna bakadirisa nawe kamali nawe kasajja gwe nawe kakulingiza ejembalasi ebikolokolo ejemfu Neya badde jembalase jemfudu bigorogoro ejakadinisa bwana oli mubbi mukokolo bugenda goba wa omaji zinjo konsa omusajja abiwandika ejjo n'atteko awo kubukedde ne mulaba kakati Keizi ye yagenze mwena mujja kuggwawo NBS anti mulivinga beyond. You see the media industry in Uganda and the entertainment industry is in a problem. It is in a sente. There's no money. There's no money in media. Kakati as a result, but you must look smart. Must look as if you have money. As you have money. Must have a good car. Must dress well. Ate ekyokubiri mukula mugende ne mufuuka bakoni meni ne mubba abantu. Kati Uganda ina bagagga kwagalana. Ensi yonna gy'olabanga mu nga teyina National Chamber of Commerce ng'eyina kasiita na bagagga kwagalana kitegeeza eyina tayine business community. Obba omugagga omu n'agamba nti oyo mubbi. Bonna ne bakuvaako. Baba bagagga batono. India ina bagagga babiliyoniya bangi. Netalimu National Chamber of Commerce kasiita Kampala City. Bagagga kwagalana eky'Oluganda. The business class here is small. Chamber of Commerce yegire natonda wanudde mukyalo kigongo aliva kigongo wanudde oli ogera kakati baserebo bakoze batya muzeeyi bonna nga baddukidde bweru anti kakati gwe tolaba ani abawaga oluyimba kakati oyo musajja simanyi ani alien skin kakati olowooza bamututte London yafunyemu alien skin yafunyemu kati abalebesi balina bayitire bupamundi bwe nebo yafuye bagenda buli nola bakawala nti ate manager wakati akagala abayimbi bangi ba manager bayi baba kola video ono mwana abadde na video za maanyi ani mwagala mu bikole ne tonzijokeza anti alien anti iwe nkugamba byonna bye mwagala byonna mu bikole muzeyi nawe nyimba atansoze olezeza wagamba alien tomumanyi anti bamumbulidde katuwa mutegedde twaze kuzina naye twaze kuzina naye era tonkaka ebyo kakati video ye badde ki naye video za mweza milioni 5 how are you going to realize this milioni 5 how gweloza abantu lwaki tebakyakola bandi okujja kafirigo ebyuma byayo biki ate owa bandi bwejja enyimba ezitali zaayo tezikuba kuba zaayo naye mwe mulanga mawulire ekivulu kyammwe ne musasula revenue authority nejja kuki nebajjako omusolo era nze mbabuulira singa obubuuka milioni tezaalimbwa baaligambye ekintu kimu nti mutuyambe ku risiiti ya entertainment oba mbadde mutwalako 50% mutwaleko 5. This is how these people can recover. Begayire URA Museveni mu kifo kyo babbiramu
nti bakusasira bababbirangamu ne baba nti ajjayo 5 kibala sisobola genda bwa Museveni why era oyo omuwala wa State House Controller bajja mukubira esimu ntozi mwaje yava manyiyo President ajja kuwa sente bakubira State House Control esimu oleme kuzifuna ne baluwa yange tebajja gituusaayo jona abo wandikidde President ne baba nti mu Tamale Mirundi era tebajja kubadatamidde kubanze nalaba kalugire nga agamba we shall make sure that Hamu does not see the president. President ne bwa kutumya bamuga nti otamidde president aba agenda commissioning aba local defense naga nti Mirundi bwaba byayogera bituufu nga mwekabwana n'abalamuzi okubba mujja kundaba it sent panic abana batya Museveni and I don't see why has failed to reconcile the two. Yagambye atya Museveni yabagenti President yagambye atya that is a contradiction ngeyebukeddeya nti abawadde kisawe kikwale abagala kitwa kalugire jwa katebaka olaba olutalwa abaganda gwende nakivunjo yakatabaka nenze eno naganyo jikuba muzeyi nga tumaliriza tetugenda kusukkawo wano naye nga Commander Land Forces sebo General Muhanga tumutumiddeko nnyo namwagadde nnyo ate very good man musajja ali tolo musajja era yabadde naye twenjoyinga nga bulungi naye nze nina rules nze sinywa kyayo yamundetedde ne munywa naye nagenda akola observation nagamba nti naye omanye omwenge gutukaddiya mangu nemugaa nze si mwenge nze sinywa mwenge controlate what people believe. I'm sick. Fact we twagende wa General Sale. I'm sick. General Sale era naye yagamba nti oli mugezi nnyo. General Sale yangamba naye obwongo bwa taata wammwe tugenda buteekawo. I'm sick man. Just oli mulwadde bulwadde. Naye mwana wange nenga si mwenge. Omuntu walwala baga nti ki? Nti mwenge bwe nagenda mu ddwaliro baakebera mwenge. Nze abantu we bakulaba nga okozze bo balooza tolwala bambuka ddulwinki even when talking omanya abantu beyogera nabe olunaku oyogera nnyo yes yabagambye olina kansa everybody wants to get a piece of me ate sinza bamma kubanga pologulamu z'abano nze ndi mugezi pologulamu zange State House yali ezisasula singa State House yali ezisasula bali zirwanidde oyina kubambwa yabo ate NBS Museveni yali agisasula President yali agisasula anti NBS yabo he must go to NBS because of control there buli kyayogera kyonna n'ekigano ndi mupakasi bamu amayi wa mpakasi bali bagala osigaleyo ku NBS obakole osigala zonna why don't you abandon and sleep off this image of upakasi you have on enemy toyina bakolera mbere ku 1.7 inswera amasi anybody who wants to help me must give me money enhance my businesses like a Mirundi Foundation can sit make a research and I want to identify abana abagezi nze mbasomesa how we analyze things kuba tetulina bantu tulina think tank bano bayagala okikola Museveni yabagamba singa yaziwanze mukole think tank ekibiina kya fellowship kyababbi munyambe mukole think tank ambawe sente munyambe ne ku succession nga tebasobola bagala bya bubbi tetujja kusukkawo wano for me byenjagala okukola saagala kudda mu Museveni bwampo bwa minister sebukola teyagala kudda mu government sapo ipenzeta mukuberawo sase mutwe emyaka ejange eno government eri wasida na 11 10 years ago ntalo nyingi position jeri mweno government eringa amaka agatabuse ausigala ina kudduka buddusi kubanga onamugamba togulira dadi namugamba mami wakoma tomugulira tomuwaje eno government eri mu mbeera UPC je yalimu nga bagenda kugwa UPC syndicate UPC science UPC enfungulo UPC ani kakati golowooza anateeka emifaano by'omusajja oyo gwe bakubye bukedi ya mawulire tuli bamuleeta agudde wansi ng'esaati eyulise mu New Vision olwaleero bamuleese ng'ali mu ofiisi y'omuntu era ng'esaati bagiraga oli mutuufu sipiika talina kapasite egana bifaananyi ebyo
waliyo force kuba speaker ate speaker bamukubye muzeyi bakubye nze siraba nko speaker gwe bakubye ngono waliyo force mukuba speaker ye baba bamuli bube waliwo force ekola ki kyonna kye yakola waliwo force kubanga engeri ebbaluwa ya president daddy gye yabadde eyogeramu ono nasali naga nti tagenda kishikazo erolaba parliament bweri hostile kale kubanga omanyi oyo nasali ensobi gye yakola bagenda mu parliament ne bayiya amagezi mubazeewo cooperatives naye nga bo bakubamu ekintu eki outstanding decisions government teri parliament nfunga eno. These are businessmen. Unless we stand up against them. Gakera kumecha kujja kubana kubba nitujja gasiba. Muliye mubbe ne government eddako tukuba kuno wekatalijiri eribika ne kati kayinza jira wetuuse tugenda kulema bolabi bagenda mu Olympics wabba mabati a cemetery of shame wabba mabati wagabba ba kofinishi mabati muzike kati agabya agalalanga kaduka gwe wabba sukuru fees esomero nti mubbe muzike mu compound mumusimba ko muti abana bakulenga bati obubbi etegeza myezi mukaga Uganda egenda kutwala kizungizi ku mwezi jano muozinga akotte ku ntebe anti sente babbanzi be weziri emyezi mukaga nga babbi bamaze okudda kasitenjo kezanna mu mwozijja mu lubuto omwana agejja kale era ababadde baagala afaanana Kagame abantu baagala Kagame abantu Rwanda ina resources why has Rwanda managed to go sente yabwe tebbibwa reduce kubba bubbe agabiga kubwe ku masasi abantu bali fate batavyeko ku mubbi akubiddwa sasi baba ababbi kakane ababbi abatayiza ku nsalo kase bategeera nti omukambwe alayidde ye ensalo nga ziggalwa teri afuluma jeno mwozo olumala okulayira nga ensalo ziggalwa ekyo ekizimbe kyane iyo muzimbe si yangu bagenda kana kogera ndwadde abantu bajja kakuta enyuma kogera ndwadde zitaliiyo sigasaba kubira siga Uganda nga sebo betandikira mu manager kala ziyo naye wali endwadde nimbaga nti bannanga kano kekatambula n'endwadde tukomewa mwena kakuba kati endwadde mukyazirabawo ebola yabula ne kakuta enyuma ne kogera abakakozesanga